Yes, we bali kubanga okyagoberera Red Zone TV atambula naffe we bali kubanga kyokola kya mutawana nnyo bw'obanga oli mupya nga tonaba kubanga osubscribinga ajja kusaba akkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko subscribinge ku channel eno okwate kade akaka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna ojja kuba ate otambula wamu naffe nja kusaba ogenda otuwa ekigalo olaikinge kubanga gyokoma okulaikinga information gyekoma okutambula ate ogende ne mu comment section otekemu obubaka obeere nga naawe otambula naffe mu nsonga nga zino ekiri mu parliament essaawa eno si kintu kya bulijjo. Leader of opposition omupya Honorable Ssenyonyi ayongedde okuteeka akazito ku parliament ey'eggwanga Uganda olunaku olwaleero. Ennaku eziyise waliwo omukyalo oyo gw'olaba ku screen yo, omukyalo oyo ye mubaka omukyala akiikirira abantu b'ekitigumu bamuyita Lilian Abel akiikirira abantu b'ekitigumu yalabikirako ku mitimbagano nga ayambadde ebyambalo by'amagye nga w'omulabaawo ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka era nga ne mu kibayita UPDF Act aba ayina etteeka lyamenye era yali ayina okuba nga avunaanibwa n'aba nga asibibwa kyekimu n'abaana ba National Unity Platform ababadde nga bawambibwa ne batwalibwa olw'okwambala ebyambalo by'amagye. Ate n'omusajja ono gw'olabaawo amanyidda nga Ogwanga naye yalabibwako bamuyita Ogwanga Honorable Ogwanga yalabibwako mu bitundu by'ejjinja era nga naye ayambadde ebyambalo by'amagye ebya UPDF nga woobirabaawo. Kakati nno ekisinza okwewuunyisa parliament era ekireetedde Ssenyonyi okutabukamu n'avaako mu mbeera n'aba nga si wa bulijjo era ne abasajja bongedde omutya nga baga ono omusajja nga alabika agenda kalubamu nina n'akatambi ngenda kakupuleyingira nga mmaliriza ojja kuba okawulira. Honorable Ssenyonyi ebimu ku bigambo byayogedde wabadde ku fulo eya parliament kubanga yabagambye ensonga ezisinga obukulu. Jjukira abaana ba National Unity Platform enamba esinga babadde babawamba nga beekweka mu kintu ekyo nti bambala ebyambalo ebyefaananyiza ebyamagye oba mpuliriza bulungi ebyefaananyiriza ebyamagye naye ate ono omukyala ye ayambadde ebyambalo ebyamagye naye ekisinza okwewunyisa ensi era ekisinza okuleeta Ssenyonyi okubeera nga atabukamukko kwe kubeera nti akulira amagye oba CDF oba UPDF atadde eggwanga mu mbeera ey'okusekerera olunaku olwaleero bwaddidde omukyalo ono amanyiddwa nga Lilian Abel n'amusonyiwa ng'amusonyirwaki nti omukyala yeetonze n'agamba bannange bansonyiwe nakoze ensobi n'ennyambala ebyambalo by'amagye ng'ate tekikkirizibwa ate nga siri mu nnamagye. Kakati CDF n'abamu ku baddukanya amagye mbone bamusonyiwa. Kati ate ye omusajja ono Ogwanga ate ye speaker yamuwolereza Deputy Speaker amanyiddwa nga Thomas Tayebwa yavuddeyo n'agamba omusajja ono ebyambalo bye yayambala si byamagye nze nali musemberedde byebyo nno byenkulagaawo yagamba mbu si byamagye wabula ate ye Lilian Abel ate mbu ye yeetonze mbone bamusonyiwa kyokka nga abaana ba National Unity Platform enamba esinga bali mu makomera lwa kwambala red beret eyeefaananyiriza obwefaananyiriza naye ono ayambadde ekyamagye kyennyini ye bamusonyiye. Abaana ba NUP babasiba lwa kwambala kyefaananyiriza. Beret ya NUP ebadde singa okukwasa abantu be ya People Power bweki bwefaanana era teri gazetted kubanga ensonga zino bagazetinga kabonero nga wawulira Shamim Malende ng'agezaako okubanga ayambulula Felix Kulaije ku TV olunaku olumu n'amugamba naye okujjako nga bemukola temubitegeera obanga mwekweka mu nsonga zino abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform bambala beret eyo temubakwata naye ate muddira baana bakacyerekyere ne mubanona ate nga ne beret gye bambala teri gazetted kubanga erimu ekigambo nga wogirabaawo ku mutwe gwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu erimu omukono oguwanisa ekikonde mulimu mapu ya Uganda mulimu n'ekigambo People Power our power kati ekyo tekiri gazetted. Enkofiira eno gye babadde beekwasa yiye endala bwefaanana eyo gyabadde beekwasa ebbanga lyonna nti bano abantu bajambala era nga byamagye kyokka ate ng'eyamagye eri bwetyo nga bw'olaba ezo eyamagye eyawukanira ddala ku zino kubanga yo ne mu kalogo kaayo akokoolaba wakati mulimu ekigambo Uganda People's Defence Forces era tekiyina wekifaanaganira nakya National Unity Platform kubanga ekya National Unity Platform ate kyo kirimu People Power our power era kirimu ekikonde omuntu ng'awanisa ekikonde. So ekyo kyekiri mu parliament olunaku luno era ngenda kubanga byonna mbikuwa ekyambalo ky'amagye bwe kityo bwe kifaanana naye abaana bonna babadde babakwata nga babalanga kubeera nga bambala ebyambalo ebyefaananyiza ebyamagye. Kati leader of opposition omupya Honorable Ssenyonyi bw'ayimuse n'akuba emmeeza
n'agamba mmwe basajja mmwe nammwe bakazi mmwe abaana b'abantu mubasibye, n'ayogera ne ku Olivia Lutaaya omukyala yaleka abaana ng'ali mu kkomero olwaleero tewali musango gumuvunaanibwa okujjako okuwagira obuwagizi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Honorable Joel Ssenyonyi abagambye nti abantu bano be mwasiba mwabasiba lwakuba nti bambadde ebintu ebyefaananyiriza ebya UPDF, ate bano be musonyiwa ate bo mubasonyiye nga ate bo bayambalidde ddala ebya UPDF byennyini nnyini. Kakati ssebo sipiika kubanga badde Thomas Tayebwa yakubiriza olutula lwaleero ate nakutegeeza buli ekifa mu parliament okuwa lwaleero wiiki eno yonna tugenda kubanga tukikuwa kubanga ffe gye tukola egyo tulina okusakira ate tubeere nga tugakuwa. Abuuziza deputy speaker n'amugamba amateeka gakola ku bantu abatawagira Museveni, amateeka gakola ku bantu abawagira enkyukakyuka oba abawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki abaana b'abantu temubata bwe kibanga na bano mubasonyiye? Oli ye lwaki temumuta ng'ate naye yayambala kyefaananyiriza naye ate mmwe mwambadde kifaanaganira mwambadde ekyo kyennyini ate ne muba nga ye temumusibye. Ensonga ey'okubiri gy'ataddewo omusajja ow'amagye eyawa omukyalo ono ekyambalo kubanga waliwo omusajja w'amagye yakwatibwa era yakyali mu kkomera eyayazika ekyambalo omukyalo ono Lilian Abel, omusajja oyo tebannamuta naye ye omukyalo ono mbo baamusonyiye olw'okuba yavuddeyo ne yeetonda. Kati nda n'abategeeza nti bwe kiba kyetaagisa kwetonda leka n'abaana baffe be mwawamba beetonde then mubeere nga mubata. Bwe kitaba ekyo tugenda kubaako akatiisa ke tukolawo nga National Unity Platform nga People Power ng'abaana bannayuganda abakkiririza mu nkyukakyuka. Kati era n'ayongerezaako n'agamba abantu abo be mwabawamba era abamu Nabbanja yavaayo n'akomensinga yavaayo n'akkiriza nti abantu bano tubayina. Kati wulira Robin Nabbanja bwe bazzeemu omwogerera ensonga eyo mu matu nemuwumira mu matu nti ssebo nnyabo Robin Nabbanja gw'oyina abantu baffe wavaayo n'okkiriza nti Kibalama mwamuwamba mu bitundu bya mwamukwatira mu bitundu by'e Kakiri olw'okuba yali yakuba abasirikale yashutinga abasirikale. Kakati tuwagala John Bosco Kibalama mumuleete mu kkooti oba ekyo mumute mumuwa abantu be. Robin Nabbanja ne gaddamu ne gamubuguma era wano we nabagambidde nti tuddemu tubanje kubanga abasajja bano batya nnyo ekintu ky'okuba banja abantu abo. Robin Nabbanja bamugambye Joel Ssenyonyi bamugambye nti njagala bantu njagala John Bosco Kibalama watugamba gwo muyina. Nabbanja n'avaayo n'abyegaana nti era yetabyogerangako nti era John Bosco Kibalama ye tamuyina nako yadde eddakiika n'emu. Kakati yembaga eri mu parliament essaawa zino zennyini nnyini. Robin Nabbanja ali mu kwegaana, Joel Ssenyonyi ali mu kumulumiriza. Kati nammwe bannayuganda bwe munaagattako eddoboozi nammwe ne mulumiriza kigenda kubeera kirala mu nnyumba ya Robin Nabbanja. Naye nga Joel Ssenyonyi ebigambo byayogedde njagala kuba nga mbikuwa wano ate mbeere nga njagala kuba nga nkuleka tuddemu tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyalina bingi bye tugenda okuba nga tukuwa. Tugenda kujja live ku ssaawa emu n'ekitundu tubanje abantu baffe era wano buli ali mu gurupu yaffe nja kukusaba nti tandikirawo oteekeyo eddoboozi lyo obeere ng'obanja abantu baffe. Omupya atali mu WhatsApp group yaffe ennamba ngitadde awo wansi mu comment section ogenda giraba giteekemu mu ssimu yo osindike message ku WhatsApp ng'obanja abantu abasibe obabanje eddoboozi eryo tujja kuliplayinga ku live yaffe obeere nga naawe tosigalira mabega. Honorable Joel Ssenyonyi ngenda kulekera endowooza ngenda kulekera ebigambo bya Joel Ssenyonyi then tubeere nga tuwuliziganya mu updates eziddako era nja kukusaba owulirize bulungi nnyo eddoboozi liyinza okuba liri wansi mukko naye Honorable Joel Ssenyonyi bw'ati bw'atabukidde Robin Nabbanja ne parliament yonna n'agiteeka ku nninga ebigambo bye njagala obiwulirize bulungi nnyo nze tuddemu tuwuliziganye ate ku ssaawa emu n'ekitundu mu programu eri ey'okubanja abantu baffe n'okkunga abaana ab'enkyukakyuka. Joel Ssenyonyi bw'ati bw'ayogedde bw'abadde mu parliament. The issues to do with the law and the selective application thereof. Honorable Speaker, recently we did see images making rounds of our colleagues here in Parliament, the Honorable Lilian Abe, the Honorable Peter Ogwang, wearing UPDF uniform. Now, these are known to us. They have never done any kind of military training that qualifies them to be UPDF officers. And so by wearing these UPDF uniforms, it goes against the laws and with specificity the UPDF Act. I saw the spokesperson of UPDF, Brigadier Felix Kulaije, say that, no, they said sorry, and so they decided to ignore them simply because they said sorry, but the officers who gave them uniforms were arrested immediately.
here is the challenge, Right Honorable Speaker and colleagues. We have a couple of people who are in jail. There's a young lady called Olivia Lutaya, a 28-year-old mother of two, and several others who have been in jail 3 to 4 years simply because they, as the charge is, were in possession of military stores. What are the military stores? Berets, red berets, with an insignia, people power, NUP. And the UPDF said, those berets look like UPDF berets, so it is illegal to wear them. They have been locked up for 3 to 4 years, denied bail. Their cases have not kicked off at all. And they are still in jail to date. Simply because they wore something which the UPDF says that one looks like our uniform. But here are people who wore the real UPDF uniform. And it is okay. And there are several others. There's a gentleman called Andrew Mwenda. I hear he's a spokesperson of some political outfit in town. There's another one called Frank Gashumba. He's also a mobilizer for some political outfit in town. And several others. And they do it in a manner so wanton, and it seems to be okay. Right Honorable Speaker, this hypocrisy has got to stop. It cannot be a problem when somebody wears something that is resemblant, simply resemblant to UPDF attire, and then another wears the real UPDF attire, and it is okay. And the UPDF comes out and says, no, these ones, they have said sorry, and it is business as usual. No, this is not acceptable. And it would be important for government to inform this House. Is there a selective application of the law? Are there people who are more Ugandan than others? But also, these people, the Olivia Lutayas and others, are they actually in jail because of this or for political reasons? Because if it is for wearing something similar to UPDF attire, then those who wore real UPDF attire should be in jail. This is problematic. It is not right. I saw Afande there, doctor, and I wanted to ask her, Afande, huo ni wongwana kweli? My colleague wants to give information with your permission, Right Honorable. So our principle on matters of national importance, there is no information. Please, Rob, conclude. I think, you've concluded. Yeah. I have pronounced myself on this several times, Honorable Krik. I don't need to. So, Right Honorable, what we would like to hear from government is clarity on these issues, yeah? Are there those who are above the law? Or are we going to see these our colleagues, who by the way are colleagues here in Parliament? I don't have anything personal against the Honorable Lydia Nabe, the Honorable Peter Ogwang. They are colleagues, we interact here. Are they going to have their day in court? Or is this for some and not others? I thank you. Yeah. Maybe for clarity, Rob, I was with Honorable Peter Ogwang in Jinja. What he was putting on is not a gazette.